Katugende kate Masaka City nayo tulabe embera nga bweri tuna kuitako Masaka tuyiteko Embale tuyiteko Embalala tuyiteko bitundu bya Uganda benjawulo tulabe embera nga yo bweri amaduka gayo gali batya okwekalakasa no kuno kwafuuse Namulanda nga mabere gambwa bano Museveni tumukuttewe wanyuma tugenda kunyumirwa embaga tagenda kufulumya sasi tagenda kufulumya tia gasi naye atenga afulumye tetugenda kasuka jinja tetugenda kuiwa musayi naye atenga afulumye. This is a very peaceful strategic way okugobanira Kyemalira General Museveni. Abasuubuzi mwebale big up mbebaza. Thank you so much. Amuli mukoledde ddala bulungi kati naffe n'Abannayuganda twongere okwegattako mu mbeera bwetyo n'amasomero gandibadde gaggalawo namalayo ne gaggalawo n'owulira omudigidde Kampala wano agenda Museveni yatakatondeka nyuma n'amagina mu mulu n'omusiteeka wasi ku Juma kati tewali paka ngavudde mu ntebe agenda bagenda kiva mukali Kampala ge Masaka nayo baluduka ku makali nakukubiteddetu onakutekalakasa Abannayuganda nga bekalakasa abasuubuzi olw'omusimbi omunene omuyitirivu ogubagibwako ekitongole kya URA ekibbi kya kuno giyite steering company steering body Masaka bwatu bwali andoze notegerayo emanju eno mu bakyala b'engoye ngatto biki baba nawe bali abaduka nago maggale ndozo galabye abagamba nabo bakoowu bakoowadda embeera embi gye bakoleramu nazo laba Masaka ina muggale buli wamu waggale era golaba atudde ku maduuka yagamba why Kyagulanyi ayinza okuwambira awo okutwala obuyinza abantu ne bajja ne batwala edduuka lyange tegedde Kambiro Kyagulanyi atwala obuyinza nange nga weri tunyumirwa bulungi eggwanga lyaffe kale bwe tutyo Masaka bwoto nga bw'omulaba bw'omusinga ali empty naye eno gye bayita Muto Plaza si yeeyo weewo wennyini naye wawo waggale weggale tewali waggule buli kaduuka kanna kaggale abantu bagamba tukooye tuli bakoowu tukooye okubonaabonera mu ggwanga lyaffe tukooye okubonaabonera mu nsi yaffe ffe nga tulinga ababba endeku ne Uganda tulina gwo twali tubbye tukola nsimbi zaffe lwaki mu mutuyisanga ebyonzira lwaki mutuyisanga batali bannansi nozola Masaka yaffe wabula Uganda nayo nno si tegyolaba naye maama tebasiiga meya ali tugaba abantu ne basiiga ebizimbe bazi Masaka ebizimbe bitali bisiga bifaanagana kali yeyo Masaka bwali kwekalakasa kuli mu process kugenda maaso ndozola buli duuka ligule buli street nzigale wo omanya ntine na musaya tusedda ku nyoge abantu tuli ku mulamwa gwennyini gwa kwekalakasa bino tuyatandise kino Museveni nga bita bya kusaaga bya bufuzi Kyagulanyi yabiri emabega bebe kakati nno omuliro oguwulira kino Museveni omuliro oguwulira fayo jiwulira kino kye bayita okwekalakasa mu kimpowooze bino Kyagulanyi yatugamba lino bitwala na Kyemalira mwekalakase mu ddembe na Kyemalira jagenda tewali muntu ajja kubwa luyi wadde tia gasi wadde mugo. This is a peaceful demonstration itwala Museveni mumunywereze mbubeereza ate ennaku bbiri tafuna ku musolo gwe mbuya wenewerera wiiki aganyabo gwe twongezemu bwongeza tumutwala yongeza mwana gwe kwatira ddala awo okutenyweza ffe twongeze ku kintu kukikwatamu ajja kufuluma asaaga Masaka mwebala asante sana dozolaba street zonna nzikujjiddeyo nzikulage omanye ekituufu ekiri wanza okulimba Masaka bagoddewo mbazala bagoddewo nedda Masaka yuyo muggale tuli Masaka gwomuntu ali Masaka amanye Masaka omanye Erige Institute omanye ekibuga Masaka eno bakyala gye basuubula ab'engoye omanye Muto Plaza yiyo Muto Complex yiyo Muto Complex yiyo Kampala Masaka wammwe yuyo ze mubalaze bulungi mutegeere anti ne Masaka eyo tekiri bulungi ate nno Masaka no si yekka bwogenda Embaale kiri Mbaale bwogenda Ejjinja kiri Jjinja bwogenda eggulu yo bakyagudde nabo bakyalina ku ssente kati nno bwogenda n'otuuka wano Luweero wano Luweero ekiri Luweero
ekiri eruweero oyagala nkutwala eruweero gy'obuuza nti nga tonnampa byeruweero biibyo kati ntuuse eruweero kankube ne ku luweero lesson olabe eruweero lesson oyo si eruweero waffe nansasa metal soap si oyo Akram Traders si oyo luweero yeyo yennyini luweero kasolaba nansasa metal soap oyo manyirawo nti luweero nolaba Akram Traders omanyirawo nti luweero abero batimba ebyo manyi buli kitundu kya Uganda no kina engeri gye batimbamu amaduuka gaabwe Masaka omulabye tebasiiga bizimbe bikyafu bizibu ate nga site Kampala mukulaze n'omulaba nekulaga Mbale n'omulaba katuli luweero ye wano ano ye luweero ye luweero yammwe gye balwanira kasolaba Jamila shopping center omanyirawo nti eyo luweero nolaba Akiramu soap omanyirawo nti eyo luweero luweero eno se wagina Abdulu Nadduli yeno yennyini luweero yaffe girabe Ogo street ye luweero wano amaduuka gonna magali anti influx efuse influx neze ekinuma kiri kimu Uganda tetulina internet ya werere wifi Infinix ekolera ku wifi Infinix ekolera ku computer ne computer za buseere si za layisi kati ulira waliwo omuntu ayagala omuwe ssente mukolagane mu business omuwe ku ssente zo jukira gwakera nokola ssente zo notekawo edduuka lyo kati waliwo ayagala mugabane ku ssente ku magoba g'ofuna owulira naye ayagala mugabane ku magoba ate ayagala okwate omale okuŋŋaanya amagoba ate olinye baasi oba mumpulira omale okuŋŋaanya amagoba g'ofunye mu bizinensi yo ekyo kimu bw'omala okuŋŋaanya amagoba g'ofunye mu bizinensi yo yawulako enzizo oyawuleko ne percentage ye kati percentage ye olinye baasi oba olinye taxi oba oteeka amafuta mu mmotoka ovuge omutwalire gy'abeera jukira bizinensi yo si yiye oba munfuna bizinensi yo buli kirimu kikyo buli kimu kikyo kati waliwo ayagala okumuwa ku ssente ezizo ku magoba go mugagabane naye nga tewali mukono gwalinamu wabula agamba ajja kukolera enguudo ajja kukolera amalwaliro ne byonna tabikola naye weewaddeyo nti kale kankuwa omusolo okkiriza komuwe kasente ako naye ate akasente okkamuwa era gwe olina okulinnya n'okamutwalira ye atula butuuzi eri just to receive is a receiver tewali kintu kimu kyateekamu lwaki nkugambye bwe ntyo Infinix bw'ogigula sola sente ogikwa ngalo ogikula n'ogula internet ekitono ennyo n'ogula data okusimu ekitono ennyo oyinza okugula emitwalo nga 3 data butako bwezi ekitono data okugula ebintu byawe ate leero zijja kuba ntono kubanga kino ekyuma kirina kulanninga all day internet olina okugenda kuvaako oba okirabye swala z'okugula ojjako eyina okubeerako kasula ajja kusafira fizikiri nga bigenda naye internet oba yakubeerako oyinza okumala akadde k'ensimbi n'okusukkawo kuno yali amazima y'Uganda akadde k'ensimbi n'okusukkawo internet olabi katumale obikompyuta bye ayina kompyuta okunakuwa bino bamunfuna nomala omukungaanyiza omusolo nekulwa automatically nga tena kyataddemu na kimu kati bwe nga okolera just bambambe tabali batudde kabine okubalizaako internet yandibadde ng'eri free nga yabwereere je ogula bugezi ka computer ku internet luli free ng'oswapinga nga bigola naye gwe buli kimu bakiguze gwe otekemu ssente zo bo bamale batwale byabwereere kiba na internet okujugula naye osasula omusolo kuliko omusolo gwe bajja ku internet inewulira gwe mbaata bw'oleeta ebintu babijjako omusolo okubitunda ne bajjako omusolo bakwagaza internet okugigula okugiteekawo olina okuwa omusolo okusasula data naye aliko omusolo mukama wulira gwe emisolo ku misolo
buli kintu kyokozesa kya musolo ogula computer ya eriko musolo buli kimu buli kanyomero koddamu musolo kati Munnayuganda alikulaakulana ddi so ne Luweero bwe tuli bwe wato bwe wali embeera bwe tubwere wannaffe ab'e Luweero nabo baagagadde baluga temutawaanya tuwa Infinix efuse Infinix Session nabo baabo baggale Luweero mulabye bulungi bagamba tukoye n'amaduuka bagagadde Uganda bwetu bweriwe tutuuse kalitungeza omuliro goma mwana ayongeza omuliro akasukaali keeko njoza tutabulemu kati enuzire tujja mutwala asaaga mbagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Omukama Katonda Dundalo gaba namugereka kabamba ggulu wesaba bankumbire tujja kuba tuddamu okwogera ebigambo bwana bakkiriza Dunda batayi mweraba